tugenda kubeera nga tubulongoosamuko. Ng'eruubirira okugoba obwavu mu bantu abawangalira mu bizinga by'e Buvuma, gavumenti eriko emizinga gy'enjuki 500 n'ebikozesebwa mu kulunda enjuki byegabidde abantu mu magomolola ana agakula ekizinga ky'e Buvuma. Okusinziira ku Wilson Sserunjogi, omuyambi wa Kaawa w'e Buvuma akoonaganya enteekateeka y'okulima ebinazi e Buvuma, bamemba abaganyuddwa mu nteekateeka eno bava mu bibiina 15. Nti tetwagala bantu bafunye bagenda kufuna ssente nnyingi mu binazi. Naye ng'ate waliwo abatagenda kulima binazi ng'ate nabo balina ssente nga bo tebalina. Emizinga gino gibakwasiddwa mmyuka RDC w'e Buvuma, Patrick Mubirwa abakubirizza okufuba okuteekayo emyoyo eri ebyo ebibasomeseddwa bye balina okugoberera mu kulunda enjuki. Twagala oba otutta ekintu, twagala omuntu ng'okula okulire wamu ne gavumenti yaffe. Twabadde twakalonkinga binjimusa eri abagenda olima ebijanjaalo ne kasooli. Ate ennaku terunayitawo lumu ate tuze ku balungi banjuki. Nze nebaza Katonda ku lwekyo. Lawrence Tumusiime Muhangi nga yamyuka kaminisona atwala ebibuka minisitule y'ebyobulimi abalabudde okutentaatala kutunda bibaweereddwamu. I am going to charge these people to increase inspection and see whether they are being put to the right use. Twebaza abamaif ne gavumenti ya Uganda ne NOPA awamu okuba nti mutulowoozaako naffe